ne kubayigirize abalala. Okutwaliza wamu ekibuuzo ekyo kikulu. Era twandi batuga nti mulimu ddala ennyiriri ezikontana kuba ffe tuyinza oziraba abalala tebaziraba. Era simanyi ne muzeeyo oba leero agenda kukkiriza oba takkiriza kubanga luli oba ajja kujjukira byeyogira luli simanyi. Naye nga mu Bayibuli ffe tusoma Bayibuli buli topiki yonna gye tuwugirako oba buli topiki yonna abakristaayo gye buwugirako osanga nga mulimu evaasi zaabwe nga zirimu okulumira. Kigambo okulumira oba okitegeera. Zirumira amakulu nti si nnambulukufu waliwo eziziwakanya. Buli kyonna kye boogerako mu Bayibuli yaabwe bingi kubanga oboogera nti Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okwaayo omwana we eyo vaasi erumira. Erimu ebibuuzo bingi erumira erina eziziwakanya. N'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Mwana yazaalibwa omu yekka atya kubanga evaasi eri mu Yokaana 3:16 yazaalibwa omu yekka. Omwana yazaalibwa omu yekka Katonda yawaayo mwana ki oyo nti ye Yesu. Tugenda okubuuza Bayibuli ddala Yesu ye omwana yazaalibwa omu yekka. Tugenda okusanga ku saidi ya maama Yesu alina baganda be mu Makko 6:2 muganda wa Yese, muganda wa Yakobo. Yesu alina baganda, muganda wa Simyoni ne bannyina Yesu abalina. Tugenda nti kale omwana yazaalibwa omu yekka yaani ku saidi ya maama alina baganda be. Tugenda okuuza Bayibuli ddala Yesu mukakasa Yesu nga bwe mwogera nti Yesu ye mwana wa Katonda yekka nti ye. Tugenda okusanga mu Bayibuli mu kitabu ky'Okuva 4:24 tandikira kwa 22 Katonda n'agamba Musa nti bw'oti bw'oligamba Falaawo nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Kati ab'ebiti wabatuuliriza. Kati evaasi ezo ku saidi ya taata Katonda agambye oligamba Falaawo nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Ate nga twakinyonyo ekigambo Isirayiri kyali kitegeeza Yakobo mwana waani wa Isaaka. Katonda yamuggyako erinnya lya Yakobo n'amugamba kati erinnya lyo gwe Isirayiri. Ngambye mu Kuva 4:22. Kati ku saidi ya taata ogenda okulaba nga Bayibuli eraga nti ate Isirayiri ye first born wa Katonda. Ate nga first born oyo ayina taata ayina maama. Naye ye Bayibuli yakozesa ekigambo ekigamba nti is my first born. Nga Katonda yagamba nti ye mubereberye wange. Kati negamba ku saidi ya maama ate Yesu alinayo baganda be byazaalibwa naye balenzi bana n'abawala tebamanyiddwa muwendo. Kati woga nti Katonda yawaayo omwana we omu yekka. Omwana yazaalibwa omu yekka. Kati twaga mwana ki? Kubanga ku saidi ya taata alinayo omwana omulala. Ku saidi ya maama Yesu era alinayo baganda be. Kuba oli bwaga nti banzaala zikka era bakubuuza nti ku saidi yaani taata yakuzaala wekka ku maama wo nti ye ku maama wange ndi zekka. Oba banzaala zekka taata yanzaala zekka ku saidi ki ya taata kuba maama yinza okubanga ate yagenda n'azaalira abaana abalala. Kitegeeza ku taata era oba oli omu oba ku maama oli omu. Kati ate ku saidi ya Yesu tekisibwa ekiri. Ku saidi ya taata alinayo omwana omulala. Ku saidi ya maama alinayo baganda be. Kati vaasi nebanga erumira. Nduga nti nedda ekyo mukyogedde kirumira. Bayibuli bwegenda maaso era neyogera ku nsonga y'emu mu Matayo 3:17 nti awo Yesu n'ajja ku mugga Yoludaani okubatizibwa. Amwanga ago Yokaana n'amubatiza n'ava mu mazzi. Laba eggulu ne libikira n'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akakuye ng'ejjiba. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo omwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Okitegedde mumuwulirenga. Abakristaayo bagamba tulaba awo eddoboozi lya Katonda lyava mu ggulu. Katonda yakakasa nti omwana we. Luganda nedda basebo eyo vaasi naye erumira etya omwoyo wa Katonda naka ku Yesu ng'ejjiba. So si mwoyo mutukuvu wabula akoze ekigambo the spirit of God. Omwoyo gwa Katonda. Spirit of God kitegeeza ki? Oba Katonda kitegeeza ki? Bayibuli etugamba mu Yokaana 4:24 ega God is spirit. Katonda mwennyini kyeki? Gwe mwoyo. Kati walaga nti omwoyo anaka ku Yesu ng'ejjiba kitegeeza Katonda yajjira mu kifaananyi ky'ejjiba n'ajja ku Yesu. Kati kitwale nti Katonda asaali ku Yesu. Kati ate eddoboozi eryayima mu ggulu lyali lyani? Kati ate omukristaayo naye n'abunira n'alabanga awo n'aggula obutonda ga kituufu. Katonda bw'abanga ali ku Yesu kati ate eddoboozi lyali. Kati tukiveeko. Oyo omwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Tugenda okusanga Yesu mwennyini bwe yali alipootinga
mu Yokaana 5:37 Yesu agandi Katonda eyantuma yategeeza ebyange. Yokaana 5:37 temwawulira ddoboozi lye n'akatono newankubadde okulaba ekifaananyi kye. Kati Yesu n'akuba ate lunyiri luno temuwulirangako ddoboozi lya Katonda. Katubuuze eyawulira eddoboozi lya Katonda liga nti ye mwana wange eddoboozi lyava mu gulyani. Kuba Yesu agandi teri yali awulidde ku ddoboozi lya Katonda wadde okulaba ekifaananyi kye. Kati ate ekifaananyi ky'ejjiba yakiraba yali ani? Kuba Yesu Katonda yajjira mu kifaananyi ky'ejjiba. Kati ate yalaba yani? Yesu bw'agaana teyali alabye ekifaananyi kya Katonda newankubadde okuwulira ki? Newankubadde okuwulira eddoboozi lye. Kati evuasi nebanga nayo erimu ki? Erimu amakooli. Bwe tuva bwe tudda ku bataata ali nebijja bagira. Makko 1:1 Bayibuli ega nti eno y'enjiri ya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Nga Makko yalipootinga yakasa nti Yesu mwana wa Katonda bwe yali asandika okuwandiika enjiri. Kyokka Makko si muyigirizwa wa Yesu. Makko muyigirizwa wa Pawulo. Olidde Pawulo yasomesa ani? Yasomesa Makko. Naye bwe yali awandiika enjiri yagaa nti Yesu mwana wa Katonda. Ate kyewuunyisa bwogere mu historia y'okuwandiika Bayibuli. Ate Makko yasooka okuwandiika enjiri empya. N'asinga n'abapaati n'asinga ne Yokaana ne Petero abaali ne Yesu. Kale ate Makko yasoka yayiga ku Pawulo. Simanyi okiraba ebyo byonna biri eyo baganda baffe tebasobola bimanya byetaaga research. Naye tetufudde eyo aga nti enjiri Yesu Kristo omwana wa Katonda. Bwe tudda ku Mateyo yali ne Yesu wadde nga si yali ne Yesu naye tuba twakubanga omanyi omuntu ky'amanyi kye tumutwaliramu. Bwe tugamba nti enjiri ya Mateyo ate wano ate si Mateyo yawandiika omuyigizo wa Yesu nedda oyo Mateyo mulala. Naye tubatwalanga bwe bagamba katutwale nti kale Mateyo omuyigizo wa Yesu Mateyo yagamba Mateyo emwe agamba atya kino ky'ekitabu ky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo omwana wa Dawudi omwana wa Ibrahimu. Oli agamba nti enjiri ya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Wanu ono agamba nedda enjiri ya Yesu Kristo omwana wa Dawudi omwana wa Ibrahimu. Ddala naawe ali eyo wadde nga togenze ku ssomero gwe twabanga bikonagana. Kubanga bonna batandise n'enjiri chapter 1:1 ayogedde nti mwana wa Dawudi. Ono chapter 1:1 agamba nti mwana wa Katonda. Ddala kakasa bifaanagana? Biba tebifaanaganirako ddala n'akatono. Ezo enjiri zibanga zaawufu. Tuba tukyali mu Matayo 1:15 twagisoma wano muzeeyi n'agamba nti o Yesu mulala. Muzeeyi yabiwakanya n'awakanya n'emu n'agamba nti o Yesu mulala. Muzeeyi simanyi naye yakkiriza oba nedda. Naye muzeeyi yaga izo nga byenda birala kati ba Yesu bangi. Wagamba nti Erudi n'azaala Matani, Matani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu yali bba wa Maliyamu yazaala Yesu Kristo. Olidde Amiri eyali bba wa Masituula eyazaala. Oli omuntu bw'abeera bba era bw'obeera bba kiddako okubeera kola ki? Taata. Kuba kuzaala. Tegedde. Kubanga oluli awo si lwa Maliyamu kubanga oluli Moses ng'alwogerako. Maliyamu mu Bayibuli talina lulyo. Era tubuuza bakristaayo yes nkubudde kino. Maliyamu Bayibuli talina lulyo. Abantu aboogera wa Matayo emwe boogera bataata bokka lusonga lwaki baayogera Yusufu ne boogera ne Yesu. Kino kankubulira olwali okitegeera. Maliyamu talina lulyo. Ate kuba Matani yazaala Yakobo, Yakobo yazaala Yusufu. So si Yakobo yazaala Maliyamu. Mwabasa mwino olulyo lwa Maliyamu. Olulyo lwa Maliyamu ffe tulina. Otegedde Yakobo n'azaala Yusufu. Yusufu yali bba Maliyamu. Olaba Maliyamu bayingiddemu omukyala. Mu lulyo olwo temuli mukyala muno okujja ku Maliyamu yekka yayingiramu. Ate bosemeza Yesu. Kati olulyo oluli mu Matayo emwe paka ku Yesu ne Yesu bali boogera ku basajja. Maliyamu taliimu. Katono yali aga bali baba lulyo lwa Maliyamu nedda basebo n'abatuliza. Maliyamu taliimu. Era tubuuza mu Bayibuli Maliyamu taata we yaani maama we yaani. Maliyamu mwamujjawo tuwuliriza by'owuliza. Wagamba olulyo lwa Maliyamu. Kati bwe taba lwa Maliyamu kati ate Yesu ayingiramu wa. Kubanga Katonda akonekitinga ne Maliyamu. So sina Yusufu. Kati Maliyamu ayingiramu wa Yesu ayingiramu wa. Muzo kitegedde kati. Lulyo lwa basajja. N'olwekyo ezennyiriri. Tuba tukyali awo mu Bayibuli wano gye bakutte muzeeyi ono gy'akutte. Ate ereeta taata wa Yesu omulala. Yes. Mu Luka 3:28. Ate eno yalaga wala muzeeyi bikulawo tulabe. Gwe bikulawo nze ngambye 28 gwe bikulawo nze nkubalira ekiko kirabe. Anti nze ngambye
Bubyogera kusema luli kwa 27 wewali awatu atende correcting wa kati go correcting go somesa muzeyi go somesa akonze go tosomesa akonze za kusomesa bwe olio batandikira wano sebo tandikira wano abantu olioke bategere kye tugamba ukabiro asata 28 babala nnyo no tandikira kwa 21 zonna naye togenda awo ekinyusi 28 egamba bwete ze kwagala nnyo omwana wa Meleki mwana wa Adi mwana wa Kasumu mwana wa Alumadamu mwana wa Eri mwana wa Yesu. Okitiibwa nze mbadde mbalabira abantu bategere kijeefubwa sangala ngende bwe nti Eri mwana wa Yesu nedda mbaleetedde olulyo nze nedda sigwasomesa bino guno bono kayana n'ekigambo ze yagadde Eri tekiri kwa 29 Eri Yesu kadde na 29 kirala 29 genti mwana wa Yesu kati ani mwana wa Yesu mzee gwenga nti mwana wa Yesu 29 obotegedde ani omusomeseze Bible mwe mzee sirika nze gadde kigambo Eri kiri kwa 28 babala olulyo Eri ono ye mwana wa Yesu no 29 kasobola kujja buzenga ati 29 gamba mwana wa Yesu ani ngatomalize nolwekyo Eri mwana wa Yesu omwana wa wali Eri mwana wa Yesu omwana wa Elieza otegedde Yesu mwana wani wa Elieza Katonda naye taata mulana yali awo tweyanziza batata bali bameka bweziba tezikonagala tweyanzege akazindaalo zeyinkosi yakayina Haji mzee inkosi agambye nti wamusomesa naye kati mbwalire vondala kantandike bwezi yesaba daddi omusajja abadde ayogera ku Bible kati we nayogera tukenze kwogera nnyo ku Bible ate Qur'an n'Abangereza kati yanga walumbye Bible kanange kanumbe Qur'an abawulirize bakole kibafulemu biri byasoma mu Qur'an mu Bible tebiriyo amwe biri mu mubiri ya ebibabiwandika mu mubiri bisi bituufu anti mu mubiri bituufu naye ate Yesu getuukiriza biri bya mwoyo kati byo byanjawulo soko tunyonyo kugambye Bible byawandiika ebintu waliwo byawandiika biri mu mwoyo ne baba biri mu mubiri kakati wagamba mwana wa Daudi kati bibiri bya mubiri lwa mubiri ebikwatagana na Yusufu bya mubiri kakati ffe Yesu gwe tukirizanga ffe ng'abalokole tukiriza Yesu omulamu gwa omwana wa Katonda ye Katonda mwenyini gwe yazaala so si Mariamu Katonda mwenyini gwe yazaala mu kigambo kyefe kitwogerako tetwogerako ono Mariamu kakitegeeza tukizaganyiza nti Bayibuli erina ennyiriri ezikontana birimu ebyomwoyo kati mulimu ebiri mu mwoyo kati ono ali ku byomubiri kati ebyomwoyo bikwatagana ate byamu kati birimu bikubagana kubanga biri bya mwoyo ate ono aleeta ono n'aleeta mu mubiri kati awo kijayo ebyo bikubagana kuba ebirala biri mu mwoyo ebirala biri mu mubiri kati ate ono wasoma bisoma mu bito bitegeera ate ab'omwoyo ate babitegeera fe abali mu mwoyo fe abakulembera omwoyo ate naffe bitutegeeze tubitegeera omubiri bya mugaso ki mu Bible andi kati ono yali awandiika mu mubiri yagenda ng'alaga lulyo lwa Yusufu ono yali ba Mariamu mu mubiri ate nze nga omusajja omukenkufu ekitabo ekitukuvu kibeeremu ebyo owulira nze nga omusajja omukenkufu yesaba daddi omukenkufu esikiriziganya nti Mariamu yazaala Yusufu biri aliko Mariamu si yazaala Yesu aliko naawe omwegaanyi Yesu yatonda Mariamu ate kati amuzaala ekitonde kyatonda kati kizaale oli yamutonda muli kubuzabuza kansengere okuzaala babeera abantu babiri tetuyinza kivaako ekyo bw'otugamba nti Mariamu si yazaala Yesu yaliko kitawe taliiko muzeeyi ebintu abadde ogamba osomesa busomesa naye bw'ogamba nti oli kwagala gikubamu ebituli information malayika gye yaleeta kuba Moses ndabana amwegaseeko malayika ga nti olizaala
yamugamba omwana aliyitamu nga bwe bagamba kkubo oba yagamba alizaala. Ekibibiri yagamba ki? Yamugamba olizaala. Ekigambo ekituufu kyaga nti olizaala omwana. Malayika yogera kituufu oyo malayika yalimba. Yakozesa ekigambo ekyo. Ekyaki? Kubanga yali agenda kuyita mubiri. Kati omuntu ayita mubiri. Ekigambo yagamba muzeeyi. Malayika egambye olizaala. Embuuza ekibuzo. Kigambo ekyo kituufu oba kifu? Ekigambo ekyo olizaala. Kwe yalamanya nti agenda kuyita mu lubuto. Kigambo kiri kuzaala kuyita ng'avaawa. Kati ayita mubiri nabo ayise mu mubiri. Kangende Mubyawandikibwa. Ekyo kibuzo kiganye. Tekiganye kikola. Kiremye. Tekiremye. Okay, tugende mu maaso. Qur'an 19:19. Muliriza. Agambye nti nkuleetedde omwana okuva eri mukama wo. Awo taba mwana wa Mariyamu. Yatwala obutwazi mwana oyo mukube mu Qur'an ono atategeereza. Qur'an meka 19:19. Sura Mariyamu yennyini egamba nkuleetedde omwana. Ekitegeeza nti omwana ono gye batwala butwazi n'ayita mu wiso Mariyamu. Nga mwana toyinza okugamba nate Mariyamu yazaala be. Ng'ate baatwala mwana. Kati omwana oyo gye baatwala niyo yamuzaala. Tunnyonnyole. Ono yannyonnyola hayi. Ombozesa? Kati omwana gye baatwala Mariyamu. Tewali mwana. Yes, tewali mwana. Wakanya Qur'an. Qur'an yagambye nti mwana. Oli abuuzizza. Baleeta mwana. Aye yabiri. Mariyamu agamba ngeri ki gye naafuna omwana nga sinkonebwako musajja. Tebasobola nti kwata ekitabo. Nkwate etya ekitabo ng'ate sikirabye. Ng'ate bakwadde ekitabo. Kyebakwatuliriza gaali mawulire. Olizaala omuyesi. Amawulire gavaamu ki? Ati gavuddemu omwana. Kati leeta nti wakatonda kyokka kyetwagala tuteekawo. Bwe leeta nti bikoonagana n'eno kati netugirabye leeta awalala waga nti nedda si mwana wa Katonda ati mwana wono kitwagala kyokka. Ati Qur'an yagamba nti tusomesa. Kati ndeka zange ojja kunyongera kuba Katonda tataganya. Gwali kumuyita. Qur'an yennyini tetegerekeka. Qur'an tetekolaki? Tetegerekeka. Era nze kyangana okuyingira obusiraamu yali Qur'an. Omusajja ono yansomesa bulungi. Naye engeri gyankubirizanga n'agamba soma Qur'an basomesa bagamba n'ekiro ogiyimika okoleki ogisome. Kati nze genda tunula n'ensoma Qur'an ngamba ti Qur'an eno ng'erimu ebirumira bingi. Kansooke 2:13 Qur'an egamba tumalalikibwa okusiiba nga bali abo abasooka. Eyo kiwandiiko kifu. Mwalalikibwa okusiiba nga bali abakolaki ababasooka. Kati otunuulira kati bana basooka nga Muhammad tanajja tebali basiraamu. Temuli yasiiba. Owulira? Bana basooka mu Qur'an Qur'an gyeyogerako tebali mu basiraamu tebali yasiiba. Naye yo aba awandiika Qur'an yawandiika ati mwalalikibwa okusiiba nga bali abakolaki ababasooka. Kitegeeza fa abasoose. Temuliimu muntu yasiiba mu Qur'an yasooka Muhammad. Ali kikonagana. Kati Muhammad wajja ate empande. Ye Muhammad asomesezza bali bamugamba yali musiraamu. Bali abasooka bali basiraamu. Kati buli okonagana tibwe kujja ku Muhammad. 3:12 Qur'an. Muhammad agamba nti olwebere mu musiraamu. 3:12 mmeka? Agamba nti olwebere ate mu busiraamu. Kakati ate yagamba nti ate baaliwo abali abasiraamu abasooka. Uliriza. 2:13 Qur'an. Egamba ate Adamu yali musiraamu. Eyo okonagana kwenyini kwa bulimba kwenyini. Okay. Manga Muhammad 2:17. Ko tukisomea mzee. Yegamba ati yegamba 2:17 Adamu nga musiraamu. Kati kiwaje sumati yali musiraamu. Kalareze manyi gwali okutwagala okuleeta ezo zoli okugamba zikonagana zisinabazira bakansomeno yo 13 yo. Watu wagala oyogere bugezo gati biri ku mumutwe nga wala. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu. Bwabagambiddwa nti mukkirize nga abantu abalewo bakkiriza abasiraamu. Mukkirize nga abantu 13 ino mzee. Ogambe 2:17. Obikude byale. Mzee iroto gitole giraba. Oli mu kamera sebo. 2:17. Togamba nti obikudde birala. Nawe toli biraba. Moses mekezo. 2:17. Aijisome. Kati yegamba tumali basiraamu. Mzee leta ogaiti Qur'an ifu. Leta bikonagana mu Qur'an. Leta bikonagana mu Qur'an tulabe. Kata olunyiri lujjeeyo. Anti lutuwe.
oluba toluyina lujje mweruli 2:15 ajabidde mu Katonda nga Adamu agamba nti musiraamu era abantu basomesa bati kubanga olunyi lugamba nti Adamu yali musiraamu lutuwa ng'ate eno Muhammad agamba nze asooka olwo mweruli naye lumuvuddeko muwongo katono naye nga mweruli nti Adamu yali era singa alina Qur'an eri nga naye onawo ikudedooza walala kubanga eri Qur'an Pastor Moses awagamba olweyo 2:13 nsomeyo some 2:13 Pastor Moses kakusomere sebo 2:13 agamba bwati agamba bwe babanga bagambiddwa kangende kwekyo kubanga obusiraamu busomesa bulungi ono newawakanya olunyiri mwe luli mu Qur'ani obusiraamu bugamba nti Adamu yasooka mu busiraamu anti otolina luliri katudde ku lula kati Adamu abanga yasooka mu busiraamu kati soma kana 3:13 ana mu 2:13 soma ku lunyiri olwo mugamba yakusomera mango 2:13 ana mu 2:13 agamba ana mu 2 soma olwo bwe 2:15 ku mungu katono Adamu yasooka ana mu 2:13 agamba bwati yabalalika mu ddiini ekyo kyennyini kye yalaamira nnabbi Nuuhu n'ebyo tukuweereza ggwe Muhammadi n'ebyo bye twalamira bannabbi Ibulayimu ne Musa ne Isa nga bigamba nti muyimirizeewo eddiini temugyawukanangako kyazitowerera abakafiiri abagatta ku Katonda n'ebintu ebirala kati wano boogera ku nti Ibulayimu naye yali musiraamu abayisa baali basiraamu ebigambo bino byonna biri mu Qur'an nga ensomesa yaabwe basomesa nti Ibulayimu yali musiraamu ne Isa mwenyini yali musiraamu ne Musa baali basiraamu tunyonyola olunyiriri kati bwebanga bayimiriza ebintu bino nti baali basiraamu kati ate olwa 39 ne lukuba n'agamba Muhammad n'agamba nti nze olubeerere mu busiraamu era bino ebisomesebwa nti abanabbi bano ab'emabega eno nti baali basiraamu ebyo bifu kubanga Muhammad yennyini olunyiri lufu ye asomesa era nga nabuuza wano abasiraamu n'abali eweeru eno nze njagala nnyo omuntu agamba nti Adamu yali musiraamu agamba Nuhu yali musiraamu Musa yali musiraamu Ibulayimu yali musiraamu bampe ebitabo by'abasajja abo byebakozesanga ku mulembe gwabwe anti baali basiraamu kubanga ekitabo kiramula obusiraamu Qur'an bano abaali abasiraamu b'olubereberye bano bakozesanga bitabo kubanga baali basiraamu kubanga nfutulaba Muhammad yaweewa Qur'an kakati bano abaasooka emabega bo baali bakozesa bitabo kubanga abanabbi bonna betwogerako nga abanabbi baalina ebitabo bye baakozesanga owulira kati nga ekyo nkimaze tutunuulira Qur'an yennyini ensula ya 3:52 egamba nti abagoberezi ba Yesu baali basiraamu baane bamutaasa banvu newulira agamba nti fe abataasawo jolita tuli basiraamu ate osoma 2:62 Surati Bakara ate egamba nti abagoberezi ba Yesu baali bakristaayo olaba okukondagana okulya bibino bikolake kukondagana n'okukondagana ebyo bikondaganyisa era nze ebintu ebimu ng'ebyo nze ebyandema Bakara 2:62 ekondagana etya anti onosomeyo olabe abagoberezi ba Isa baali basiraamu baali bakristaayo ate eri egamba baali basiraamu otolabanga okukondagana kw'amaanyi kati kituufu kyekiriwo olaba Qur'ani nga bweri kati Qur'ani eno naye erimu ebirumirwa bingi kati ate wetusoma nze wema ntunuulira ebikwatagana n'eddiini y'obusiraamu bano bagamba Muhammad ye bw'aba basomesa nga obusiraamu nga bwagamba nti ye musiraamu wake ow'olubereberye ate wosoma 3:6 agamba abantu tebakwate ekuba egolokofu mwemuli okuloka n'okwesiima ate ebyo byonna kafungulu yenna kafungulu ebyo bisanga mu Qur'ani mulimu obulokole mulimu obusiraamu
bulimu bulokole bulimu obusiraamu kati ekituufu kyekiriwa wali agamba olwebiri mu busiraamu mugoberere obusiraamu ate yennyini oyo ate golokofu bwemulokoloka okwesiima ate yennyini oyo yagamba amatera nti abantu abalina amagezi ate be balokoka ate yennyini yavuddeeyo abalogo tebalokoka kati ogamba ebituga ekika kibi nawe nebikusobera mbeere mulogo mbeere mu busiraamu ate mbeere mu balogo kubanga balogo tebalokoka ate nsi nange ndokoke 17 agamba balogo tebalokoka kati nange mbeere mulogo ze byandema nakundema osoma 28:12 mu Qur'an Haruna yali musiraamu ettaka lyamumira kubanga yagana kulokoka nagamba abakafiri tebalokoka kati Haruna kati yali musiraamu kakati ate ettaka limumize ate bamufuuze mukafiri nengamba nti ebintu bino eyo Qur'an eri mu bintu tebitegerekeka olaba ebyo Qur'an tebitegerekeka kubanga tosobola kubeera musiraamu ate ettaka nerikumira ate engeri kikumiza kuganda kulokoka olabaawo bintu byanjawulo singa obusiraamu bubeera nga bituufu ate ono Haruna ate teyandisikiridde kubanga already yali musiraamu kakati ettaka lyamumira kubanga yagana kukolaki ate kulokoka kati ebintu ebyobusiraamu n'osoma Qur'an byo bintu biri awo tebitegerekeka era woga otambula kino okola kino era kati woosoma ndi ku Qur'an kamalize n'ebiwandiiko bino ebikwatagana ne Yesu oba Isa mu Qur'an nabyo bikoonagana tusangamu kati bamalyamu bali mu Qur'an bana bengenda okuleeta tulina 3 osoma onyirira essula y'okusatu otandikira kwana mu 3 okwokirira agamba nti Katonda yalagira bulagizi nekiba bwe Malyamu omu Katonda yamulagira bulagizi omwana yalagira Yesu Isa nti abeerewo kati n'azaala nga Katonda yamulagidde nti ba oyo yagendayo oyo n'azaalibwa oyo Malyamu omu 4:71 egamba nti Katonda yakwata ekigambo nti n'akisuula ate mu Malyamu kati oyo Malyamu wakubiri oyo naye yazaala kigamba nti kiba nekiba nakiba n'azaala oyo yazaala oyo nti kibe nekiba era n'azaala 4:71 n'agamba nti yamusuula mu kigambo waliwo nga ate Katonda yakwata ekigambo kye ate n'akisuula mu Malyamu nga si kisuubizo yamuterekamu era naye yazaala anti yakisuula eri Malyamu mu lubuto n'azaala anti n'azaala ate onewakanya Qur'an ati ovunula ekitali kituufu oyogera ebituufu nkule naye bw'ovunula ekitali kituufu njagala ovunula eki naye kati yasuula mu yazaala yamusuulamu omwana yasuula eri Malyamu so si kiyasuula mu Malyamu bwe yasuula eri Malyamu kyabeerawa mugongo ku mutwe natumula lugwere yamusuula mu mutwe yamusuulawa yasuula mu lubuto era ye Malyamu yazaala oyo Malyamu wakubiri surati Malyamu 19:19 agamba nti baatwala mwana oyo naye yazaala mwana gye baatwala 6:12 agamba nti yamufuamu omuuka muweerero wa Malyamu oyo naye yazaala olwaba enkotane kati Isa omutuufu Malyamu ki yazaala ono gye baalagira ono gye baatwala mwana ono gye baasuulamu ekigambo ono gye baafuamu omuuka ebyo byonna byonna bikafunkulu ali mu Qur'an omwo kati olemberwa n'okulema n'okutegeera ekituufu wuliriza 3:27 kati agamba nalagira okusinza Mukama w'ekigwa kino Maaka ekitegeeza nti Muhammad akakasa nti abantu baamutuma asinze Katonda w'omukigwa kino Maaka alamu mwennyini n'anvaayo n'agamba nti ansi zisumanga kuba nabbi nsuula 7:9 bannabbi tabatumangako kati neyeegaana Muhammad olaba kafunkulu ali mu Qur'an kati nze mbeeremu ebyo era nze byandema zinagamba abaana bange bana basiramuka be balieko eyo bagamba nti mwawulira ddala bino ebintu bino nga bino mu busoma byakibe kati nga bagenda okubonaona n'enjala twalaliko okusiba Muhammad mwennyini agamba yalaliko okusiba naye tasiibangako kati ebyo byonna biri awo terina aya yonna Muhammad ngaasi ate mu Qur'an teri nabbi yenna gye bawogerako nti bali musiramu yasiibako Ramadhan taliyo temulimu era n'okusiiba tekuliyo bano basiibira mpewo ate teri yasiiba balabira kwani kati teri kusiiba kifu okusiiba kwa Isiramu kufu aga okusiiba teri mu Isiramu teri toyanziza akazindaalo kakadde jeri Pastor Moses Mazerere
ojja kujjukira ebigambo byoyogedde. Nedda badde njigiziganye ne pastor Muzeeyi Nkusi. Sebo moderator. Yes, sebo daddy. Nze Pastor Moses Mazerere. Gyotabadde. Yes, sebo daddy. Tulina pastor waffe wano mu Uganda eyalokose. Pastor mu Uganda eyalokose. Ogamba bw'oba ovudde ekigambo pastor, okulokoka, kitegeeza kuwona. Kale baamuzingiza, bamutayiza, abadde bamutulugunya, bamuyigganya. Naye yagumye okutuusa ku nkomerero. Bakuba amasasi naye n'awona. So yalokose pastor waffe, mugingo gwaffe pastor Bugingo. Kati oyo ye mulokole omutuufu. Naye munne ye teyalokose. Kati oyo ye mutuufu mulokole. Ye kati mulokole. Okay. Nze Nkusi tanalokoka. Baye tanako. Terufuna ko kizibu ekifaana bwe. Naye kakati sebo moderator. Yes, sebo daddy. Kati ate ebintu byakyuse. Bitya. Endiga ze zifiirira abasumba. Abasumba si bafiirira ki? Endiga. Mu Yokaana 10 Yesu agamba nti omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Naye ate nagenza okulaba nga akaliga ate ke kawaddeyo obulamu bwako kuba omusumba. Ebyo byonna biri awo byewunyisa bwewunyisa. Enjiri yakyuka oba byasigalirayo. Bagamba nkyewuunya Enjiri Muzeeyi Nkusi gye baamukwasa okubuulira. Naye ensi yo etambula bw'etyo, Setaani teyeebaka. Gw'olaba yakema jjajjaffe Adamu ne Hawa ku kantu katono kati n'abawangula. So kati Muzeeyi Nkusi ali mu kintu ekya Setaani kye yawamba naye nga tamanyi. Kakati sebo omulamu agugamba ebitabo bikontana, ebikontana mu bitabo ebitukuvu. Sebo moderator kintu ekisookera ddala nze kyendaba mu Qur'an ekikontana. Yes, sir. Qur'an eri wano bw'ogisomako kungulu kuliko nti Qur'an entukuvu. Era sebo mpulira. Naye bw'onoonya mu Qur'an mwonna ekitabo kino ekiri ku nsi kuno togenda kusangako nti Qur'an entukuvu. Osanga Qur'an al-Karim, Qur'an al-Mustafa. Ngabitegeeza bya kitiibwa, kitabo kya kitiibwa. So si kitukuvu. Kati okwo kukontana okusooka. Tutwale kiriwo ekyokungulu oba ekyomunda. Okukontana okwo. Okay. Kati okukontana okulala sebo moderator. Yes, sebo daddy. Kuli mu ssuula ey'okutaano aya eyana 48 egamba twakutuma ggwe Muhammadi n'obubaka obukakasa ebitabo ebyasooka ye Tawuleeti n'Enjiri. Kati bw'otunuulira ate Qur'ani yennyini obubaka obugambibwa nti bwe bwaweebwa Muhammadi tebufaanana. Era olaba Muhammadi Musa wano abukuba agamba guno ogutabo oguddugavu ogwo simanyi Bayibuli etya biki temuli mazima. Kati obanga biri ebyasooka ebyoluvannyuma byajja kakasa ebyasooka kiba kitegeeza nti biba birina okufaanana. Naye ate biba tebifaanana okwo kukontana tebifaanagana. Ekyo nga nkimaze ojja kusanga nga Qur'an egamba nti mu surati Bakara aya 183 nti mwalaalikibwa mukakatibwako okusiiba ng'aba abasooka bwe bakola ki bwe baasiibanga. Bw'onoonyereza okusiiba okw'abali abaasooka ojja kwesanga nti bo baasiibanga ennaku 3, ennaku 7. Kati Dawudi yasiiba ennaku 7. Kwegamba nga tewaliwo nnaku zennyini eziraalikiddwa nti nnaku gundi. Okusiiba kwaliyo? Okay. Tugende maaso. Era n'abatemu nabo basiiba. Okay. Bwe tusomako mu bikolwa by'abatume tusanga nga Pawulo baamusiibira ennaku. Bali baagamba nti tujja kusiiba okutuusa nga tumaze okutta Pawulo. Tetujja kulya ku mmere wadde kunywa ku mazzi. Okujjako nga Pawulo tumaze okukola ki? Okumutta. So okusiiba kubeerayo. Naye ate si kwe kusiiba okwa Katonda, waliwo okusiiba okw'abakaafiiri nako.
So kati bwe tuba tuwagala okumanya okusiiba Katonda kwe yalaalika ku baasooka, tulina okumanya kusiiba ki. Kati ate ojja kugenda mu Qur'ani ejja kugamba nti ennaku 30 omwezi we gulabikira era we gukola ki, we gubulira. Kati okusiiba ne kuba nga tekufaanagana. Okay. Bali baasiibanga ennaku ezitali mbale oba ezitali numbered. Yes. Kati ate bano abasiraamu bo basiiba enamba ezikola ki, bonna ku mbale obale. Era w'osanga omuntu ng'asiiba ennaku 15 oyo omanya nti asi musiraamu, naye alina kusiiba ennaku 3 oba 29 mwezi ne gubula. Ekyo nga kiwedde, sebo obubaka obw'obusiraamu mu ssula 62 aya ey'okubiri egamba nti Nabbi Muhammad yatumibwa eri abataasoma. Olya sebo? Mpulira ddadi. Kati ate Qur'ani ate era egamba nti obusiraamu buyimiridde ku kalaamu kusoma, nga bwe banyonyola kusoma. Kati obubaka bw'abataasoma ate bwe musoma, Muhammad Musa wasoma oba nedda? Ye bw'oba wasoma mu busiraamu okolayo ki? Obubaka bw'abataasoma. Kati ebyo byonna byonna biraga nti kukontana. Okay. Tukole ki? Tusome tetusoma? Lwokuba Muhammad yatumibwa gyeri abataasoma, ate kati bano abasiraamu baasoma. Kati baba baasoma, obubaka baatwala bwaki? Ani yakukusa obubaka obwo mu kaveera? Mu gundi oba yateeka mu bokisi kiki? Bibuzaabuza. N'abuleetera n'abutuusa paka wano ku yunivasite ey'abakenkufu abaasoma. Ekyo kibuzaabuza. Yes sir. Kati Muhammad agamba nti yasooka mu busiraamu mu ssula y'omukaaga aya 14. Sebo wandiika obujulizi. Ssula y'emeka? Ey'omukaaga 14. Ate mu ssula ey'okusatu aya 5:2 n'agamba mbu n'abatume ba Yesu baajulira nti basiraamu. Kati ani yasooka? Abatume ba Yesu 14 egamba eti nti nze asooka. Ani? Nze Mutume Muhammad. Nze asooka. Yes. Musiraamu. Kati ate tulaga 3:5. Kati ate ne tulaga nti abayigirizwa ba Yesu, abagoberezi ba Yesu nabo baali basiraamu. Kati abayigirizwa ba Yesu ne Mutume Muhammad ani yasooka okujja? Okay. Bana Muhammad yasooka okujja, abayigirizwa ba Yesu ne balyoka balabira ku Mutume Muhammad nga bwe yali omusiraamu eyasookamu, nabo ne basiraamuka. Oba ebyo byonna byonna kukontana. Kukontana kwennyini. Kati sebo moderator. Yes sebo ddadi. Ojja kusanga mu ssula y'E9 aya ey'omusanvu ng'egamba nti okutukuza emyoyo abo be balokoka, abatukuza emyoyo. Baganda baffe bagamba nti amazzi n'okukomola bye bitukuza omuntu, era balina aya ez'okunaaba ne bafuna wuzu. Kati tutwale ki? Tukuze emyoyo tunaabe. Ate ne kineewunyisa, musajja watu baamutayirira, wagenda watukuvu tewoonooneka. Naye ate era omusanga anaaba. Yes sir. Kati onaaba kinga wamala ng'ate baamala dda okutukuza. Baakukomola oli muyonjo. Ebyo nze bindaga nti kukontana kwereere. Sebo moderator. Yes sir. Nyongere. Okyalina obudde mwana wattu. Neyanzizza. Obudde bw'oyina. Olwaleero ntambudde bulungi. Sebo bw'ogenda mu ssula kano topic kabadde kaweweewo. Bw'ogenda mu ssula ey'okubiri. Yes sir. Eba ssula yakubiri. Simanyi. Swati Bakara. Kyembadde ngamba. Katugende mu surati Bakara. Ey'okubiri. Aya ey'okubiri. Okay. Egamba Alif Lam Mim. Sewe kitegedde amakulu gaakyo. Anti gwabo kisoma kitubunnulire.
ekyo ne bw'oyingira ew'emmandwa tesobola kivunula kituufu tekimanyiddwa makulu gaakyo. Kakati surati ey'ekumi aya ey'okubiri okukkirira wansi egamba nti twatuma obubaka mu lulimi Oluwarabu olwangu. Kugamba ne Kasiru n'omwana omuto bw'abiwulira tatawana kubuuza nti ate abo badde otegeeza ki? 12 mmeka? 12 okutandikira ku lwokubiri. Okay. Agamba nti tatawana na kubuuza nti agambye ki? Just simple language. Temulimu bisonseke nti ate mulimu ebitontome oba engero. Simple. Naye sebo moderator kiri ekisoose onyenyeza omutwe n'okunkumula amatu n'ogamba ekyo sikimanyi makulu gaakyo. Kati tutwale ki? Etegerekeka eri simple oba teri simple? Yabyesigaliza omutonzi Allah. Genda mu maaso n'abireeta muno nti biri simple. Genda mu maaso tulabaawo nga abatulimbye mpulira byo dadde. Sebo moderator. Yes sebo dadde. Tulina obuzibu obulala mu surati Nisa. Agenda n'akugamba mbuwasa babiri okusatu. Surati Nisa aya kumeka? Kutandikira ku yokusatu okukkirira ku y'omukaaga. Wasa babiri basatu bana. Bw'oba olina obusobozi ate wadde nga Seeka Muhammad Musa teyagitegeera ekyo naye kamusomeseeko olwaleero. Ensonga enkulu wano busobozi. Oba oyina oba owasa 10 kasita oba obasobola tewali buzibu. Naye obuzibu buli ku kubeera nga owasiiza wadde omu babiri n'otabenkanya. Awo kato ala tasanyuka. Sebo bw'osoma ayo ey'ekikumi 29 agamba ne bamuba mwagadde mutya temusobola kwenkanya wakati waabwe. Kati tutwale kiruwa? Tulina eriyo abalinako obusobozi oba bonna mu butuufu tewali asobola kwenkanya, tutwale ki? Kati ekyo ne kireetera abasiraamu okubula. Basajja bantu ne beesuula ku bakazi babiri bagenda okutuuka eyo tebasobola. Ate oluusi babazaddemu abaana omukazi tasobola kuvaawo ekivaamu atandika kubaliga kubanga omusajja wattu tasobola. Ye agula kawunga n'aleeta n'ateekaawo, n'agula engoye n'aleeta n'ateekaawo, n'agula ennyama n'agula ebizigo. Naye bituuka ku mulimo gwennyininyini ogujja muwala wa Kaguta ewuwe agenda afumbirwa akasajja akanaku nga no work. Ng'omaliriza. No work. So moderator. Yes sebo dadde. Embeera eya Qur'an ebuzaabuza ate njagala kumaliriza na kino. Mutume Muhammad bamugamba nti bamuwadde obubaka obuli simple. Naye mu butuufu tebuli simple. Kuba bw'osoma Qur'an yennyini togitegeera. Nga verse ki? Okujjako ng'osomye bino ebiri mu brackets bye bayongerezaamu. Naye obwereere obula. Ono basi gyotategeera. Nyingi ze bayongerezaako nga bateekako brackets. Era bwetaba na bracket togitegeera. Ekyokulabirako. Yes sir. Ekyo ekitabo siranze. Langa olunyirire nange baba. Katusome nayo nyine ey'okubiri. 2. Ekyo ekitabo tewali kubuusabuusa mu kyo. Olwo ndi kusoma nga siteeseemu brackets. Ekyo ekitabo tewali kubuusabuusa mu kyo. Mazima nga kya kulungamya abatya Katonda. Kitabo ki? Temuli brackets. Naye kati bweteekamu brackets n'olyoka otegeera kitabo ki kyebogerako. Ani yayongeramu. Kati obubaka tebubeera simple. Tweyanziza. Yes sir. Tweyanze gakyali ku mukuto gw'Seeka ogwa 90 kusemba FM radio. Mpozi nawe ali ku Kibuga Media. Tukweyaniriza, tukwebaliza ddala kyokola kya ttendo, kyokola kya bbeeyi nnyo. Towerabira ebisingakaawo
ku Sunday wali eri ku kisaawe ku Mbale Senior Secondary School tujja beera nti twogerezeganya tuwuliziganya ne bapasita baneeno bennyini tulabe ddala kituufu ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne Yesu ani gwe tulina gwe tusaanidde okubeera nti tugoberera ani asaanidde okubeera nti agobererwa gwe mulamwa ogenda okubeera nti gwe tutunuulira ku lunaku olw'essande olujja ennaku z'omwezi nga 14 teweerabira ojja nenusa 20 gwe omusiraamu atali musiraamu gwe jjangu buuzi mpozi gwe omusiraamu kye bakusabye kwata ku muntu atali musiraamu mujje musome bwino. Yes, Haji Muhammad Musa abasajja bagambye ennyiriri mu Qur'an Qur'an ebuzaabuza kambe bazola okugezaako yes sir okutagala nazo pastor nkusakuliriza yes mzee nkuliza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba sura ya 4 aya 82 yes sir yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim afala yatadabbaruna al-Qur'an abafa abantu basobola kwetegereza Qur'ani law kana inna lighayri llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira singa tiyava eri omutonzi bandigisanzeemu okukoonagana kungi kati Allah ekitiibwa asooka kudifendinga Qur'an ekyo mu Bayibuli tekirimu. Simanyi ennyirize baleese obanga abatuuliriza mulaba mu kukoonagana sikiraba kubanza nabasampulinzeemu vaasi zibadde ntono nnyo nga nsuubira nti oba oli awo basobola ozzaŋŋanga kuli waga nti Yesu mwana wa Dawudi kuli nti nedda Yesu mwana wa Katonda olaba nga biri straight forward. Era muzeeyi mwebaza agambye muno mu Bayibuli mulimu eby'omwoyo n'eby'omubiri amanyi bagambye nti eby'omubiri bikoonagana n'eby'omwoyo ekyo ne kibanga olwedde etopika eri mu ddiiro ebikkiriza nti Bayibuli mulimu ebikoonagana naye bano bye baleese bambi bano beetaaga kubatereeza butereeza byonna bye musomye kubatereeza butereeza kubanga nze nja bateeza lwakuba nti si budde bwange buyinza kuba butono kuba mukosezza budde bungi ate obudda musaatuka neeno nga terivaasi gye musobola okunnyonnyola naye ngenda kugezaako ze nabagezezaako muzeeyi vaasi gye ndabyemu ng'erimu omulamwa yeeno 3:52 Qur'an ega nti abayigirizwa ba Yesu basiraamu olaba ekigambo the disciples are Muslims n'aleeta 2:62 ega nti n'abakristaayo abaali ku mulembe gwa Yesu kati abatuulirizamu abaasoma mulaba bifaanagana. The disciples were Muslims ate bano abaali ku mulembe gwa Yesu bebani abakristaayo abaali ku mulembe gwa Yesu ddala bifaanagana. Katonda okuliza Moses obadde mwogera ebigambo avaasi onaze mwogera mbadde esobola kuzaŋŋanga naye mbalese nenga leero ku mwogere ane bakwadde ekiziweera tokayana kati njagala osirike saagala onyingirire kuba mwedda mwogera nsirisi. Ono agamba ebaani aba FDC abaali ku mulembe gwa Museveni ogamba nti baali ba Museveni kubuli bwadde ekyambuza mu byano manyi ebintu oba toyetegereza ze bwe njogera ebintu nagamba sooka oneetegereza otegerwa kiseeka ayogera ekyo. Aba Nuupu abaali ku mulembe gwa President Museveni ba Museveni kintu kiri simple n'olwekyo obeera mu kiraasi so eyo vaasi tekoonagana okitegedde. Era abakristaayo baali ku mulembe gwa Yesu yes tetegeeza nti baali bakristaayo nga bagoberera Yesu mwali ku mulembe gwa Yesu. Muhammadi bwajja n'abasanga naga nti ebyo bifu eddiini ya Yesu bwali busiraamu ye aya muzeeyi gy'asomye nti abayigirizwa baali basiraamu. Mbadde nsuubira kuleeta vaasi egamba abayigirizwa baali bakristaayo ate negambye abayigirizwa baali basiraamu kiba kikwatagana oba oyogera ku bayigirizwa eddiini gye baalimu naye oba onoyogera ku bantu abali ku mulembe noga nti yemu muzeeyi tekwatagana. Evaasi ey'okubiri ono asomye nono naye n'agiddamu Muhammadi yaga nti zasoose mu busiraamu ate tulaba bannabbi abasooka nabo baali basiraamu. Kino tuzze tubasomesa bulijjo buli mukulembeze yenna era mu ssula gy'asomye yennyini muzeeyi onakulandi gye ogenda ogisome 6:14 genda osome bajja kunnyonnyola nti nabbi yagamba salama nti buli mukulembeze yenna buli nabbi yasookanga okukkiriza alyoka akoole abantu bamugoberere kyasusa okukkiriza kubanga bannabbi bano tebaali omulundi gumu si nti nabbi ono Katonda yali abapanzi bonna bulayini nti goba ofa ono yaddawo ono ono yafanga n'amala emyaka nga 3 emyaka nga 5
nga tewali nabbi Katonda n'alyoka aleeta nabbi omulala. Lwaki nabbi Katonda yaleetanga nabbi omulala? Kubanga baba bantu boonoonesi, baava dda ku nkola. Kati nabbi ono bw'ajja oyaga atoyaga yabeera first. Kitegeeza kati yasoose mu kintu kubanga asanze system yonna ki infu kyekyava Katonda atume bannabbi. Tozana Katonda yamalanga kutuma butumi bannabbi. Temumanyi na mugaso lwaki atuma bannabbi bangi tebamanyi. Tusonga lwaki no aya muzireeta. Naye singa mubadde muzimanyi bino tumwandi badde nga mubisoma. So buli nabbi alina kusooka kukkiriza alyoka akoola abakoleseeki eze aya zirimu omulamwa. Aya endala muzeeyi gyaga nti mu Maryamu simanyi bali bana. Nkakasa nammwe abawulirize mwewunyiza nti ate waliwo Maryamu Katonda gwe yawa omwana. Ate waliwo Maryamu Katonda gwe yawa ekigambo. Malayika yaleeta ebigambo, yaleeta amawulire nti ogenda kubeera lubuto olizaala omwana obulenzi. Maryamu abuuza anaafuna ntya omwana, kyekibuuzo ekiri omu ddiiro. Nakugamba singa Maryamu baali bamuwadde essimu ate yandibadde aga nti naafuna ntya essimu. Ebintu byokozesa ku bwongo naawe. Maryamu teyafuna mwana, yaga nfuna ntya omwana gasuubula omukono wange kumusajja. Malayika niye mugamba nti ekyo eri Katonda kyangu. Era ye Katonda agamba bugambi kigambo ne kiba. Kigambo ki kyagamba kyekyo kye yakasuka eri Maryamu nti Maryamu balubuto. Ye aya yennyini tegedde obozanyira mu aya. Katonda akagamba nti Maryamu balubuto. Maryamu n'abeera olubuto. Kigambo ki? Kuba Katonda yalagira buli zinga byaga nti eggulu libeerewo nekola ki? Tusobolaga tubutira kubabuuza nti kati eggulu mwana waani? Kuba ligamba libeerewo. Ye Katonda atya muzeeyi? Yagamba nti ensi ebeerewo. Kati ensi naye mwana wa Katonda. Katonda yatonda ebintu mu bigambo. Tekitegeeza nti azadde. Kyembadde mbasuubiramu baleete nti Yesu mwana wa Allah, nti ate nedda Isa ono nedda mwana wa gundi. Tulyoke tulabe nga bifaanagana. Naye bino byomutagalatagala tesimanyi bino byonna aya zemulesi zonna kafunkona temuli kantu kalimu kalaga kukonagala. Evaasi zetwagala vaasi zino mu Kuva 2:12 ndoza 12 egamba nti toyendanga. Ulira vaasi we straight forward Kuva meka Qur'an ayintuko nkulize ngamba Kuva toyendanga. Bayibuli neyogera mu Koseya 3:1 gendo yagala omukazi ow'obwenzi omwendeko. Ebigambo n'omwana omuto aba abiwulira. Naye so si bino ebyambo bino byokumaama atawo maamansi. Ate simanyi entukuvu, ate simanyi si entukuvu, ate biki? Gwe ahaba osomye nti entukuvu n'osoma wagamba nti Qur'an si entukuvu okirese. Kuba yebwe yalaga nti Qur'an ntukuvu. Abonyiri yakyogedde. Kati aleeta ekigambo kiga nti Qur'an si ntukuvu. Tukakase ndi bikola ki? Bikonagana. Omanyi Moses uliriza njagala otegeere bino wagenda okusomera naye muzeeyo naakusinga. Nsajja okwogera ekigambo ekyo. Kubanga bw'ogamba nti eno essimu eno kale eno yeki brown si brown oba coffee brown ganta anedda essimu eno ya black tukakase nti wamma naye tusobola nti ate nze ngambye maroon nga toyina kyosobola jijja ano ganta ate nimbi gwe leeta ekijjawo leeta kati Qur'an egamba Qur'an nga Allah agamba Qur'an eno si ntukuvu yakitiibwa ati kati yakitiibwa kati leeta ati si yakitiibwa katoliko ali mwasa oba tegedde mulamwa. We want the contradictions. Twagala ebigambo the contradiction verses konagana into white nedda black. Kati muze onaya kakasa Qur'an tukuvu webale nnyo kino gitikinga kati yakitiibwa abantu ko olero n'oluga yakitiibwa toyitaba kuleeta nti si yakitiibwa njagala beere mu kirasi bano miramo bano mbadde nkusaba bano bakoze dakika nyingi amazima geetagisa bakoze dakika nyingi nnyo nyingi zebakozesa vaasi endala asomye mu surati Juma nga nti genda kulondamu agenda ku Muhammad yatumibwa mu bantu abataasoma ate kati mwajjawo okusoma kati aya yennyini egamba wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yoyo Allah yatuma mubaka Muhammad sallam eri abantu abataali tebamanyi kusoma yatulu alaihim ayat abasomere katana aganda ate Muhammad golwaki wasoma ngati aya yennyini gandi nti Muhammad kyamuleeta kubasomera si kubasomera anti kale bw'osoma okola ki obasomesa kati omusajja ono yagenda kusomera ono bwe bakusomera osoma yagenda kusomera ono moderator information Yes, nkuwadde akazinda. No, Muhammad Musa alimetufuulinga. Sebuli gwe basomera. Nenda okusoma. Sanga kigambo si. Tukiteeka obwango limusomesa. Sanga ogani si, which means they are there. Kati gwe yagala kunjogera. Webale. Sebuli muntu bwe tuwayiga. Aga si. Bw'ogamba nti si kitegeeza bwe gye bali. Yes.
Kyenjagala otegere manyo tuyasoma literature. That's why buzo bolina. Ati wasoma ne ogamba nti si buli muntu kitegeeza waba weebali. Kati Muhammad ye ali mwabo yajja kubasomera basome era naffe ndusoma. Ensonga lwaki aya yakka yagamba Iqra bismi rabbika allazi khalaq soma ko katonda wo. Allah bwalagira Muhammad okusoma katonda we. Muhammad naffe n'asomesa naffe tusoma. Nolwekyo aya gyobadde osomeramu gyobadde ozanyiramu eri ansa Muhammad yajja basomera ekitegedde eyo aya nayo gimaze aya endala ogoga nti si era mu kirasi omusomesa wa English abasomesa this is a boy ani abali okusoma si musomesa kati bwambala nawe okola ki go back at class my friend you are not educated at all nolekyo wanyono ati era nokwera kubanga omusajja omukulu emyaka gy'oligenda mu nkaaga ate wasoma naye ng'ebintu byeyogera nga tebifiitinga n'abasomi ekyo lusonga lwaki mba n'okweraga mu munange sinakyakola omanyi alikumbuzabuza kati ebigambo byayogedde ebirala Qur'ani ena aya zategerekeka Alif Lam Mim ezo nyingi Yasin Qur'ani kyaba yakyelennyinga Allah yagamba nti ne oba mwegasse ne mwekunganye mwenna temusobola kuleeta wadde sura 10 ezenkanankana Qur'ani Katonda teyakoma naga newankubadde mwegasse temusobola kuleeta wadde aya emu bweti eyenkana Qur'ani challenge erimu ekyo badde otugamba nti singa wobuliwo okukontana yandesa Alif Lam Mim ate aleeta endala ejivunula ekyo bayita okukonagana naye tutategedde mulamwa tategedde kulamwa evunulamu Alif Lam Mim eyo ekyokubiri zino zaali password kyobulaba nti olwali technology weeri teri muntu bw'ateekamu password oyinza ogijjamu so Qur'an is the password you like or not those are the letters era password ebeera letters oteekamu bigambo I'm telling you this password yes nkuwadde ya Allah kisumulule bw'oba oli musajja kisumulule ozogere ate zitegeera nti kanti tezina this password you like or not ensonga ey'okubiri n'agamba nti Qur'an eno egamba okuwasa abakazi Qur'an yagamba nti muwasa abakazi ababiri obasatu kati naga nti ne bw'olikola tetusobola kubeera mubenkanya yes kati aya yokonagalirawa aya esoose mu sura yokuna egamba nti muwasa abakazi omu babiri basatu bana oba tosobola kusoma kuba omu mbadde nsuubira leete aya egamba nti nedda kati naga nedda muwasenga abakazi 6 gokka oba 10 naye eno gyalesi ye erimu yokkemu egamba kuwasenga kati ate nedda ntukutereza byo mudde mu kirasi nga mumanyi byomusomesa kati 129 Katonda agamba newankubadde okola otya temusobola kubenkanya kwenkanya ki bulaavu munda tesobola kwenkana era nsonga lwaki bantu tuze tubatereza abakristaayo mwenna muzaala abaana 8 naye mukwata obusika ne mubuwa omwana atya lwaki obusira bwe bwa nedda abaana bonna babeera basika kitegeeza namu baana bonna bweyaga onamu omwana gw'osinga okwagala kitegeeza anti that's why oluzolaba example naye tebitegeera this desire endowooza y'omuntu tosobola kwenkanya kati obanga abaana musayigo tosobola benkanya kati ate abakyala kati laavu muli munda Allah gye yali ategeeza tusobola kwenkanya bwembeera n'ababiri ndina omukazi gwentuuka nangwa mu kafuba nantuuza wansi nagati mwami kakyayi kaakano oba katunda kaakano nembeera n'omukyala nga ne bwenzija nzija n'akaveera kange zaakateeka wali era nze nenoonyiza kooti ngiteeke wali ebyo bibeera kati gwe lwakuba tuwasanga babiri zo tomanyi laavu eri awo kati olazima omusajja gati ono maama Sumaya ye kankuggyemu engatto kankuggyemu sokisi oyo ali awo niwabeera ali sokisi gwe ogwamanyi woziteeka awo weebali kati sijja kusomesa kubanga gwe oli museza amatereso oli n'omu olina Seeka Muhammad Musa byali mukwogera materesi omutiitiizi omutiitiizi alina omukazi omuye materesi wesomesa oluwarabu olugisa olumanyi aluvuno olubanga nimbye zekyemanyirivu maliriza bwenti tukozesa eddakiika zaffe esatu pulaani gyetusomere tebaliwa Muhammad ino dogo
information ebikondagana leta tebajiwa Muhammad bajiwa Musa goleta bawa leka kutabula muzee dakika zetu 3 ayongere kubera nganza atasoma uliza Qur'an yeso sura mukabu nyoro musambu egamati Qur'an yeno singe yavamu wange eri mu mpapula abakafira bikwata ko yandi bade dogo kati wano tusoma kino kiri mu mpapula kati tuli kusoma dogo kati Qur'an yenyiri jibawo Muhammad iye eri udawa kubanga already tuli kusoma dogo kati wano ati kwasumbua ebitawula ensi etawokuuda wakati Qur'an yene eriwo esawe eri mu mpapula ate eri kumenya ekotagada kati eri jibawo Muhammad eteri mpapula kati yeriwa bawulira awada ayogera wano n'agamba nti nzi bintu byensomesezza wano tukwatagana nagundi nti byebimu ebyo tosobola okugamba nti byebimu oli n'agamba baatwala mwana eri n'egamba nti ala yafuwa 6:12 egamba nti yafuwa muwerere wa Maryamu n'alyoka azaala ate n'egamba baatwala mwana ebyo bibanga bikwatagana ebyo bikontagana gambe gali mawulire atwala mwana Maryamu teyakwata mwana uliza ugamba gali mawulire kati information Moses katuyambe kuba ikintu mukyogera nnyo Maryamu bamu omwana namumira mukama namirira amazi nga bomira amakerenda kuba muganda Maryamu yaliko tuterezaawo Maryamu baba yafuna omwana yamukwata kubigere oba yamumira nalyoka amufulumya yakola ki bamuteka mutu namufuira ganti bamuwa osokoleke weba kuwaddo okwato baneda ati bamuteka nako ndaleka kiri ekyokufuwa ekigambo ekyokuleeta omwana oganti malayika leeta mwana Maryamu namumira namuteka mu lubuto yamuyingiza bwati yaiseri wansi era bano banange bibiri webitu atu wakadota namufuwa kati waboneta muzeyi malayika bweleeta omwana nemuyingiza mu Maryamu okisomawa yamufuwamu ekyo kira aya ndala ndozala kati obagata aya eri aya okufuwa ndala oga nti Maryamu bamu omwana eno obanga ddala bamu omwana namukwata kwanze nga nti gali mawulire kuba Maryamu agamba nti nafuna ati omwana gokyakalambidde kati mbuuza gwe gwabisoma kati Maryamu oba yakwata omwana yamumira kati batwala omwana uliza bwe batwala omwana yamuzaala ati yamuzaala kuligidamu ate ngo bamuwadde ate amuzaala kati yamuzaala ate nga bamuwadde omwana bamuwadde edde omwana bamuteeka mu lubuto bamukola operation bamwingizaamu ye mwennyini nafulumye bamuteeka mu lubuto era bw'osoma awantu abo bamuteekamu omwana era bamukola operation bamwingizaamu omwana namuzaala bamukola operation bamwingizaamu bamuteekamu buyinza bwa Katonda namuteekamu n'azaala kuba yatwala malayika kati buliza kati eyo aya onowakana ekotana eri endala egamba bamufa mumuuka ebatekontana enegamba batwala mwana eri negamba bamukontana ate mu aya mwenyini eri egamba nti baali mu kisenge nebekingiriza nebegadanga nebalyoka bafuna omwana mwenyini awo wano tubeera ku radio twabagamba kyobola basikkiriza nze kuyisaawo mpole boga nti babeere mu katende beegadanga oba oyogedde ekigambo kibedda muzeeyi ekyokubiri bamwogera ku radio twagala muwa abantu mutegeeta abaliyo basomyi ekyokubiri si mwe abategeera Qur'an ega nti malayika Maryamu neyeteerawo olutimbe Maryamu yeteekawo Allah n'amutumira malayika Maryamu n'amugaa nti tonsemberera bw'oba otya Katonda kitegeeza si Katonda yazze uliriza muzeeyi anti gwe yagadde bino malayika emuganze siri kirala nzize nkugabire omwana nkuwa amawulire nti olizaala omwana Maryamu mubuuza ngeri ki bwe naafuna omwana akasikone mwako omusajja bayogera mboozi kati bwoga nti beegadanga babanga oberowayiriza bali bekingiriza owuliriza soma olunyiriri olugamba bekingiriza oli malayika nagamba tobanga otya Katonda tambula makuogo bali wamu bekingiriza mu kisenge bali bakola ne Katonda ate bali nani ate tambula otoba otya Katonda ate tambula tusoma aya mu Qur'an bweri ate Qur'an bweri okay aya kijjo yagala osome 16 kasome nga bekingiriza obanga baali bekingiriza baali babiri kabuyiga ndi bekingiriza Muhammad bisero wakana wakanye bigambo muzeeyi yagala kutegeera byategeera temubitegeera twagategeera ennyiri yes obitegeera isome kati ekyabatwala mu kateni kyali ki
ekyo wandibadde osomera mu bayibuli kyekirimu okwekingiriza baleese vaasi ya bayibuli gye bagase mu Qur'an. Bayibuli yegamba nti omwoyo omutukuvu ali kugira n'amaanyi ga Katonda gali kusiikiriza. Mwoyo ali muli wuliriza Qur'an wuliriza temwali wakatende bantu babiri. Qalat inni a'udhu birrahmani minka kansome aya. Mariamu neyeteekerawo wakati we olutimbe olumwabula kubona abantu. Mariamu yekka yatesa olutimbe. Qalat netumitumira malayika waffe ng'amufaananira omusajja. Ono abadde aga nti Katonda yajja. Malayika yajja wuliriza kasome mubadde buga Katonda katali Katonda aga nti natuma malayika ng'amufaananira omusajja. Mariamu n'agamba musajja gweze neekingiriza eri Katonda tambula makubo go tonsemberera. Malayika ne mudane ga nti nedda nze siri kirala nze ndi mubaka wa Katonda. Wuliriza gwalbirese ndi mubaka wa Katonda. Nzize nkuwa amawulire ag'okusanyusa nti olizaala omwana ow'obulenzi. Bali mu mboozi. Mariamu n'agamba olwabiri ngeri ki gye naafuna omwana nga sikoonebwanko musajja era siberanko malaaya. Era lwero lulyaga olutimbe kanzirewo era ku lutimbe kanzirewo obanga baddala weekiri olutimbe. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Mariamu nayateekawo wakati we olutimbe olumwawula ku bo baani bali muzigiti. Ani ateesa olutimbe? Mariamu. Lwaki ateekawo olutimbe? Gwali muzigiti. Ate gwali ki? Bali mabega w'omuzigiti. Mabega ki w'omuzigiti? Olutimbe tulwali mabega w'omuzigiti. Kati wano olabye bameka wano abali wano abali mu lutimbe. Waliwo omuzigiti awo? Waliwo omuzigiti. Bano bali bameka abali wano? Bameka abali mu lutimbe bumulabye wano? Mariamu ne malayika Jibril. Obalabye nziramu. Mariamu n'ateekawo olutimbe olumwawula ku bo. Baani? Soma omaleyo. Baani? Abantu. Kati baani abali mu lutimbe wano? Kati sooka osome omaleyo. Ne tumutumira malayika waffe. Mariamu n'agamba malayika ntonsemberera. Mariamu aliwa? Ali mu lutimbe tonsemberera. Nze ndi mubaka wa Katonda nkujjidde n'amawulire ag'okusanyusa nti olizaala omwana. Yes, bali kunyumya mboozi. Era mu lutimbe 0 mwenda twegatteko w'oba oyina ky'andyagadde.